eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza osibyeta ssebo osibyeta nnyabo nate tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno engabo gyetuga ku nsonga munezi genda maaso gwazibeerawo mu nsi yonna naye nga nsooka neko ku mawulire ag'enjawulo n'ogategeera ate ne tuvaawo tugenda maaso nto Kaluma Nywera waava era mu nsonga ezali zimu. N'olw'ensonga eyo munzikize tandikireko nate ku Ssemazinga Africa wano nga ku mawulire ag'enjawulo munnanga ag'enkizo ebigaa tino munegano gabaddewo mu mbeera bwe ziti tutandikiddeko mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Mozambique. Ekiri Mozambique munafe atuwuliriza jjukira nti bamaze okuba nti balonda basudde akalu kaabwe bamaze okuba nti bakakuba era nga balindirira evudde mu kulonda bigenda kulangirirwa mu butongole ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okulonda ku lunaku gya kubeera lunaku lwakusatu olwa wiiki eno yennyini. Kakati nno tuba tuli awo oluvannyuma lw'okulonda abaludde oluvuganya gavumenti bagambye nti tekijja kusoboka tugenda mu kooti mwatubbye akalulu kalemu okubbira mu mbeera bwetyo muganda wange ekyazzeeko nga ita omusango. Kakati balooya muganda wange bavayinoza olweggulo banyumyamuko bali mu kunyumyanyumyawo ekyaddiridde looya akiikirira eyabadde opposition amanyiddwa nga Venancio Mondlane yakubiddwa amasasi mu kibuga kinnyini ekya Mozambique ekimanyiddwa nga Maputo olunaku olwokutaano ekiro. Kigamba nti noono amanyiddwa nga Elvino Diaz yattibwa ne munywanyi we yattiddwa ne munywanyi we era okusinziira ku kibiina ekivuganya gavumenti jjukira ekibiina ekikulu ekibadde mu buyinza bukyabasajja bafuna independence ekimanyiddwa nga ekya Frelimo ekyo kibadde mu buyinza mu ggwanga lya Mozambique. Akati waliwo ekibavuganya bakiyita Pedemos. Kati omwogezi wa Pedemos amanyiddwa nga Paulo Guambe yagambye nti nno abasajja n'ab'emmundu balumbye looya waabwe ne munywanyi we ne bakuba ebyasi mu kibuga ku lunaku olwokutaano ekiro. Kino kyabadde munafu tuzamaze okuba tutegeeza nti nno akalulu kano bali baga nti bakabbidde dda bakakuttemu ekibiina eky'emuweza kyakakuttemu era kiga nti nno looya Diaz abadde ateekateeka musango apiru ya Pedemos okukyalengera results zino. Kakati nno embeera munange bweti bweri okusinza ku bifaananyi ebyabadde bisharingibwa ku mikutu gyo gimukwanira wala byalaze emirambo gy'abasajja no bombiri bambi okwabadde omulambo gwa Diaz wamu mpozi n'omulambo gwa Gaube omwogezi w'ekibiina nga munange kigalamye mu musaayi mu mmotoka yadde jjudde ebituli by'amasasi mu kubala okwangu bayadde bituli nga 25 by'amasasi bye baakubye n'abasajja munange bakwata mundu bategerekeka okusinza ku mwogezi wa poliisi dadize mu ggwanga lino erimanyiddwa nga Mozambique ono amanyiddwa nga Lionel mu China yagambye nti nno bano ababiri balabiddwako ku kabaala akamu ak'oku kyalo nti era mbu bawuliddwako nga bali mu kuyombako ne bakasitomazi ab'enjawulo ku nsonga z'obufumbo mulimu abakazi birimu bikozi bitya mbu era ekyaddiridde mu China n'agamba nti kibatigana nti abano abatemu bano kigambibwa nti amannya ge baasirikidde badde banyumye nabo bayomba nabo nti baleka bagoberedde abasajja bano bamaze okuba nti banywa omwenge gwabwe looya n'omwogezi w'ekibiina era mu motoka bwe bakwidde amasasi mwaddemu n'omukyala mu mmotoka omwo yafunye ebiwundu byanjawulo tiyafudde naye twogera yafuna bujjanjabi n'ebiwundu byabadde afunye omukyala oyo. Akati nno ye omwogezi that is okusinziira ku bannaffe bano abanoonyezi b'eddembe bagenda nno kino kiriko kubuusabuusa kwonna gino emisango gye bakoze gya byabufuzi okusa ku byabufuzi nti kubanga mu ggwanga lino bannabyabufuzi n'abanoonyezi b'eddembe ly'obuntu babaddemu ne babaluubirira nnyo okuba nti babajjawo batta saako ne balooyaza ab'enjawulo abatalina seeri kwe bagwa. Kati obunkenke badde bugenda mu maaso nga bweyongera munaffe mu ggwanga lya Mozambique oluvannyuma lw'okulonda ng'ennaku zimu zali October 9. Candidate wa Frelimo bamuyita Daniel Chapo kiga nti nno badde basuubira ajja okuba nti awangula n'emyaka 47 egy'obukulu era ng'ono kigamba nti nno ye nga ye abaita kwatibwako newankadde nga obuli bw'enguzi bubadde bungi nnyo nga bamusongamu nnyo eminwe mu mbeera bwe zityo
nti ekikyatanye n'eggwanga lino oba n'erinnya ly'ekibiina kino ekimanyiddwa nga kinnakansango biseera biri ejjukira nti nno bano betwogerako bagamba nti nno bateekawo kye bayita enkola okuvamu bafunye obuyete obwetwaze okuva ku eggwanga limanyiddwa lya Portugal mwaka gwali gwa 1975. So okuva olwo muganda wange kiga nti nno embeera ebadde ekibiina kifa mpolampola kifaanfuna bakiraba kati nno omusajja Mulwadde of course independent candidate baga nti yabadde backed up n'ekibiina ekivuna ekyokubiri ekimanyiddwa nga Pedemos ye ali mabega ye namba 2 owa Chapo era binaga nti nno munange aba byokwerinda mu ggwanga lino be balina okuba nti bavunaanyizibwa kukokutta kwa looya wamu n'omunywanyi wa omwogezi waabwe mbeera bwetyo era genda okugamba nti nno omudini yagambye nti nno poliisi ndi yaggyeewo katwegi zonna ku siini crime scene wali ekiyinza okuba kijja kubuuza munange obujulizi oba oliawo n'ennamba n'essimu zonna zitutte poliisi. So nagaa nti obudde bunakkiriza obagaana bajja kuba nti bazeetaaga oba bazitunulako ate of course olunaku olwaleero European African Union gwe mukago ogutaba amawanga ga Africa abojjukira bali bobuzava mu kaluukeero ke baakuba ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa October wali Mozambique bavudde ne bavumirira okuttibwa kwa looyo ono n'omwogezi w'ekibiina naga nno kibi nnyo nnyini ddala naddala nga looyo kibayita obutabanguko nga akaluka akaggwa yani baga balina okuba obeerawo kibayita okunoonyereza okwenkizo okunaazuula nti nno oba oliawo tewali muntu n'omu yakwenyigiddemu yagegenda maaso mune mu ggwanga limanyiddwa nga erya Mozambique ate tugendako mu ggwanga limanyiddwa nga erya America munnaffe atuwuliriza omusajja omu kwabo ali ku saidi ey'aba Republican amanyiddwa nga Donald Trump yaliko president gwanga limanyiddwa nga erya America kati yesimbyewo nate ku tiketi yemu atunka n'omukyala muna Democrat amanyiddwa nga Kamala Harris. Muganda wange Putin yavuddeyo n'ayogera n'agamba babadde bambuuza wali ku Wall Street Journal ku lunaku lwali Lwakutaano n'agamba nti nno singa afuuka president nti nno olutalo olumanyiddwa nga olwa Ukraine n'eggwanga lya Russia lujja kukomekezebwa mu ssaawa 24 zokka. Nava neewaana okwewaana n'agamba yali president ng'akyali president gwanga lya America esaana kiri ekyaggwa nti yavaayo n'alabula Putin n'amugamba nti singa ogeza n'olumba Ukraine n'okubadde eri mukwano gwo nja kukwasa nja kukuba. Muganda bye byogedde ku lunaku Lwakutaano. Olunaku olwaleero bannaffe aba Russia bavuddeyo era muganda nga tuliriza bavudde ne bagamba nti nno omusajja bye yayogera mulina okuba nga mubitwalira ddala nti bintu bya kalulu anoonya kalulu abyogedde yaani Dmitry Peskov. Olwo muganda nga atuliriza yayogerera kibayita Kremlin oba buyite nga State House yeri mu ggwanga lya Russia agambye nti nno Putin temussaako nnyo birowoozo kubanga tumumanyi bulijjo ate tukimanyi nti nno kasita presidents babiri basinkana ne boogera bye boogedde ate kibazibu nnyo okuba obisanga mu mawulire nga Putin wali mu kuba nti nga Trump wali mu kuba nti abitwala bwatyo naga yalabula Putin naga nti ebyo tetubiwa budde kuba tebituzimba n'akamu n'akeddagala ne tuba tulowooza nti nno yabadde yekonakita mu ngeri munnange esingayo kyayite nga highest level eya diplomacy n'atavaayo kuba nti ayogera bwatyo kulaga abantu nti omwagi gwa luwewere mu mbeera bwetyo munnaffe atuliza akati nno gambye nti ndo Putin yagamba yavaayo n'ayogera ebigambo n'agamba nti nno yadde ali mu interview wali n'agamba nti at one point n'agamba omukulembeze wa Russia nti quote yagambye bwati if you go after Ukraine I'm going to hit you so hard you are not even going to believe it I'm going to hit you right in the middle of freaking Moscow. We are friends. I don't want to do it, but I have no choice. Nti nja kukuba singa obo olumbye eggwanga limanyiddwa erya Ukraine. Tuli ba mikwano tuli banywanyi nesijja kifaako ekyo nja kukubakkiriza obagaana. Bwatyo Putin, bwatyo Trump yagamba Putin munnaffe atuwuliriza mu mbeera bwetyo gwe aliko Impact FM radio Lwasamayinja. Akati nojjukira ono Dimitri yagamba nti nno ebyo mbiteeke ebbali tembibwa nnyo maanyi gammwe kubanga bali mu kalulu buli muntu alina okunoonya engeri yagala okuba nti akola ki awangulamu. So twogera okusinza munaffe ku pose ezigenda mu maaso mu ggwanga lya America bagamba nti omusajja ono amanyiddwa nga Donald Trump ebyaddala kusaidi aba Republican akyaleebya Harris Kamis kubanga bagamba nti ebitundu nga 5-2-1 ate Harris Kamala alina ebitundu 4-8-1 okusinza ku bannaffe amanyiddwa nga aba Decision Desk Headquarters oba giyite nga Hirupolo mu mbeera bwekyo. So akatukalinda ka mwezi gwa November yaliko president wa nafana ba Russia
amayiddwa nga Dimitri Medvedev yagambye nti nno muganda wange ebyaddala ekiriwo jukira nti kati ono twogerera ye deputy chair owa Security Council ey'abanafu aba Russia yagambye nti nno ebya Trump yebuusabuusa naga Trump taza fulfilling promise ye era ganogamba nti nno Moscow yalina final say, Putin yalina final say oba olukomekerezebwa baga nti lukomekerezebwa mu olwa Ukraine terukomekerezebwa teri muntu alina kubanga akola ki ng'abasalirawo ono owulira ate ekiveeyo tuvule tugeze mu ggwanga limayiddwa nga erya Israeli kyekiri omuganda ng'atuuliriza agava mu ggwanga erya Israeli munafu atuliza mu kulwanagana okugenda mu maaso jukira Israeli yalumba Gaza n'egikuba n'eserebula ekyagenda maaso kwandi kati kibayita ground operations newe twogerera kati ate ekyagenda mu maaso kwanti erumba kati obwanga yabukyusiza Lebanon okunoonya aba Hezbollah yagana abatujju bali emunanga atuliza bamuyomba mulumba buli kaseera akati we twogerera yagenja kuba ekibayita airstrikes ez'enjawulo era nga yadde eruubirira banka ekozesebwa branches zonna eza banka ezikozesebwa abasajja abayiddwa nga aba Hezbollah kati airstrike yakoleshi bomu ziyazikasuse olunaku lwaleero amagye gagambye nti nno gasoose kuyisa warning zabadde warning nga 24 nambirira nga mu ssaawa nga emu yokka naga nti banne musetule ebintu byammwe mudduke muve mu kifo ekyo kuba tukikuba mu ssaawa emu yokka weti badde bakayisa muganda nga atuliriza panic obunkenke bwageze maaso ne bubeerawo nga takwandi bakuba era kyawaliza ne UN okuva negamba bannange kiki kyemukola kino abantu nga bakwandi bakuba mbawo obudde basooka ndi bavaawo kwati waga kwati muyiwa omusaayi ogw'abantu ba bulijjo bannalumanya n'esitani basaalumanya akati muganda nga atuliriza jukira nti ezimu ku banka zaali baga kwandi bakuba banka mayiddwa nga Al-Hassan ene badde n'eggwanga ery'Amerika lyagisako envumbo mu mwaka gwa 2007 nga Amerika egamba nti nno bano badde banka eno ebadde ekozesebwa ba Hezbollah okuyisaamu ssente okuba nzigenda ziyamba emirimu gyabwe egy'okukola obutujju oba financinga obutujju ate we twogerera baga nti waliwo strikes bbiri zebawuliddeko ezabadde okumpi n'ekisaawe kya Beirut era nga bagamba nti waliwo n'ennyonyi ey'abasaabaze tebagirabako n'ennyonyi endala zikyagera maaso okuba nzikola ki zirandinga bwe zityo so kati obunkeke munanga obuli awo bumanyi nnyo bugenda mu maaso kakati nno awo we tuli jukira Israeli yavaayo neerangirira nega nti egenda kuba kye bayita mu Beirut abedde nga asanji bayita infrastructure yonna ekozesebwa abasajja bano amayiddwa nga aba Hezbollah kale aba atandise luli yakuba ebizimbe ebyenjawulo kale yatandise kuba kye bayita banks ez'enjawulo ze bakozesa okutambuza ensimbi wano wali ono oyo munange ekinaabeerayo mu sayidi eyo naye nga lekiri mu Gaza bukyali muliro government ground offensive kyagenda mu maaso omusajja ava nyumba ku nyumba bagenda banoonya bakebera bomu ozikuba nga batandika okuba ate bagenda maaso balina emmundu mukono basanga kyalimu akalamu oyo bamutta kasabeera nga munnange musiki mujasi oba omusirikale ku sayidi yabale jukira nti nno bakyanoonya Israeli ekyanoonya abawambe batwala Gaza ne Hamas baga tujja kuba ntu babawa Israeli yakatta omukulu Sinwaro Yahaya yamusene drone ne muswaza nega ati yamukubye isima yange emmese aba Hamas bagamba nti ayafudde ng'omuzira era obudde bonna bafuna perfect replacement twebuze ekibuuzo Kaluma nywera avaawa wakati weggwanga limayiddwa nga erya Israeli bayita Abayudaaya saako Palestine bayita Bafirisuuti okyali mu program Kaluma nywera butereevu tukyali ffenna munafu atuwuliriza program Kaluma nywera nga bulijjo omulangira Kalema gegange sikyatulina nate Kaluma nywera waava wakati wa Israeli saako mpozi ne Palestine kakati nno omuganda nga atuwuliriza tugamba nti nno abasajja bakyali mu kuba nti bakyayuzaŋŋana sayidi ne sayidi ene nga munange ani ali ekyemmanga ani ali ekyengulu ani aserengesa obudde bunayambusa alinga kati Omuyisirayiri oba Omuyudaaya mu biseera biri byenagambako butanakuzeeko emabega luli nekwaga nti obwakabaka bwa Isirayiri bwali bwasanyizibwawo mu kusanyizibwawo balanga okubundabunda kubanga jjukira nti abatakkiriza kuba ndi bafugibwa abatakkiriza kuba ndi batwalibwa ng'abaddu kiriza bagana bagenda maaso kuba ndi bayeekera mu kuyeekera abasinga obungi battibwa mu kuttibwa muganda ng'atuwuliriza obwakabaka bwa Roma bwali bwatekinga over ensi yonna kumpi nga businga amaanyi mu nsi yonna nga bw'amaanyi bwe bulina kibayita ekibuli
akati muganda wange atuuliza ekyaddirira kyakuba nti obwakabaka bwennyini obwa Roma bwatandika bwennyini okuba nti buli muko kibayita ebitulituli olw'ensonga nti nno bakizuula nti nno bali bafunye amatwale nga g'amaanyi amatwale manene nnyo nga ogavaninga obanga empera omu bw'ati okufuga Roma yonna muganda wange wali ogenda kusiitaana era ensonga bakitwala nate ku mulembe ogwaba empera oba bakabaka aba Roma nga Dio Claudian abateekawo munange enkola ey'okuba nti bayawulayawula obwakabaka no babwawulamu ne bafunamu kibayita emirundi gyali mirundi 4 so ne babeera nga bafunye ba emperors bannabanambirira abaali balina okuba nti bafuga ekintu kino muganda nga atuuliriza akati nno tulaba abasajja ba emperor nabakutegeezaako abaali abana naye era still abaana baabwe ate laba bebalekera ekintu kwajuke ba emperor tebafudde balekera ekintu agano mugende mu maaso naye mukikwasaganya mpola mpola nammwe etomanya ekyo kijja kuba kikola kitwangwira kuba kizoa nti beddala eno ekibayitanga Roman Empire bwali bwaguuga ate bakyayagala oba bakyagenda mu maaso okuba bakyalondoola bakyafuna ewantu ew'enjawulo webagaa nti basonga wali nti basonze wano nga balumba muganda ne balwanirawo mu mpolampola batyo kati nno mu kulwanagana kitegeeza nti nno balina amajenga g'amaanyi kiriza obagaana bawamba ebitundu byali biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira era obwakabaka nogali bamaze kuba babwawuzaamu emirundi 3 mirambirira tuli mu kyazano kyakusatu mu biseera ebyo kubanga bano abasajja nogale maze okuba bafuna buli omu afunye paati ye gyagenda okuba nga atwala bongeti ngina bafunanga eyibuga nga bagga ati nogobeera mu kibuga kino tuba mu kibuga kiri tuba mu kibuga kino tuba mu kibuga kino nga wobeera ng'ofugira bw'otyo naye nga bonna bwakabaka bwa Roma nga buli wamu mu mbeera bw'etyo omunafu atuliza akati nno ebiseera ebyo oba ebbanga eryo getuli mu kyasa kyakusatu kirambi ekitulimu ebiseera biri nga tumaze okulaba nti Roman Empire egenda mu maaso naye ate eringa kana obanga eserebaserebamuko kubanga gikwe twafuna nate kibitanga Byzantine kati emaze okuba nti eyingirawo ate okulinga okureplacinga Roman Empire kyetwogerako ekyo nti nno tugamba nti obwakabaka obwawuleyawule nti obadde obwakabaka obumu bwonna nga tukimanyi Roman Empire kati efuuse tebukya Roman Empire eri divided naki n'ebibuga ebyenjawulo such that basobola okuba nti babifuga bulungi nnyo nga bwe bali bagala okuba nti munaye babitwala jjuka mu biseera ebyo nga bannaffe Abayudaaya tebakyaliwo tempo yaabwe tekyaliwo yo bayigira yeekaalu bagizimbula dda ne basetezawo mu Yerusaalemi wali ne bazimbawo nate tempo ne bagiwa Katonda w'Abaroma amayiddwa nga Jupiter okitegedde ano mbiseera muganda nga tuize jukira endagaano okugamba nti bateekawo enkola ey'okuba nti no baweereredde ddala bana bayita Abayudaaya bakizuula nti Abayudaaya bagenda mu maaso ne beeri grouping nga bagana no batukubye nnyo batukubidde ddala nga bagenda ne beeteesa eyo ne baddamu ne beeyiiya kati mu kweyiiya ne bakola ne balwanagana so bali ba rebels nga bafuse ba rebels ng'ekibalwanyisa kiri kimu kyokka kulaba nti munaye bafuna nato obwetwaze bwabwe bafuna kibayita okusinza kwabwe kwajjukira baali baweze omusajja kasita senda omusajja kasita yalagira muganda wange nti nno kyebayita tayaga kuwulya kyebayita Isirayiri n'erinnya nnyini nagana no lisaanewo kubanga jjukira n'erinnya lyasaanawo nagana obakaba tayaga kubanga abuwulira era baatuuma akatundu ako kamayiddwa nga Syria Palestina okiwulegedde kakitegeeza nti nno buli kimu ekyakikwatagana ku Bayudaaya kyali kirina okuba nkisanguka ensinza yaabwe bali bagiwera dda waliwo jjukira ebiseera jjukira nti nno twalina Yesu yali yajja dda mu biseera bya Kerode 2 kakati obukuseewo bwaliwo naye baali babuwera dda kubanga Abayudaaya abamu kigambibwa nti nno baali abamu kwabo abamu baali Bakulisitayo nga basinza nga bagobye Yesu Kristo naye ate abalala of course si Bakulisitayo era nakati abamu si Bakulisitayo majority si Bakulisitayo basinzira ensinza eya Judaism eya Torah gye batambulirako eyo kakati muganda wange emu bwe bityo persecution bali bagisaanyizaawo ddala bali bateekawo kibayita okuba ndi bakusanga nga tosinza Katonda Jupiter muganda wange tosinza empera wa Roma muganda wange ogenda kuddawa oba ogenda ddugwamu muganda wange ebiseera ebyo basajja bayuzayuzaamu kyebayita obwakabaka buno obwa Roma omusajja oyo Dio Claudius nateekawo kibayita new administrative system gye bayitanga tetrake eyo tetrake giraga nno yalimu ng'ayagala ye kenyini okuba ng'afuna ko empera agenda omuyamba kuba nti afuga era ne bayubuluzaamu kye bayita obwakabaka mirundi 2 then ekyaddira ne bayubuluzaamu ate obulala bwa mirundi 4 so nafuna abagenda okuba ne babayambako kati bakolegi baabwe baafunanga kuba yafuna oyo Dio yafunanga Augustus
ne babiranga bakoligi bombiriri naga nti nno tulina kola tutya naye tufuneye abo banatuyambako tufuneyo abagenda tuyambako okuba ekyo ekitwala mu maaso era muganda ng'akiwuliriza ekyaddirira kyali kimu kyokufunayo ate abanywanyi abalala bagambe nti bafuneyo basiza bajja bawo ekifo ekya siza tebannaba ate ekitiibwa kimanyiddwa nga ekya Augustus kubanga Augustus wali ofuuse ku level ya empera aga ne bagamba nti bwe Augustus gwe tunafuna ajja kuba ku bano ababiri afuneyo ate bakoligi abato ababiri bagenda okuba nti awo ekitiibwa ky'obasiza obeera ku level ya generali naye nga osooka nti ofuga musooka mugabana kimuyita obuyinza obw'enjawulo naga nti omukasa n'akaddiwa bano abaana tubajja kubasooka ne batusikira mu mbeera bwetyo mpolampola akati Diocletian yagamba ng'ali naani ne Maximian ne bagamba nti nno yo tewali tabu n'akamu n'akeddagala bajja kutambula batyo akati nno abo abakulu bazaala ate abaana ne bafuuka nabo kye baawalula abaana balina okutwala ekintu mu maaso naye abamu batanka okuba nti baate munaaye baagala kuba nti bafuuse ba mululu kuba ntwalaba obwakabaka obwo obw'abantu abanna kiriza obagaana bwali tebusoboka buli omu ng'alina interest ze buli omu ng'alina interest buli omu ng'alina byeyagala era mu kwagala buli omu kyeyagala batanka okuba nti bateekao kibaita okulwanagana naye ng'ate bali babagabidde ebifo ebyenjawulo bagende nti gwe ojja kuba ofuge wano gwe ofuge wano gwe ofuge wano nzira mu bibuga ebyenjawulo era twalaba abamu ku abo yali omwana amanyiddwa nga Constantine ono bamwana bagano gwe naawe ojja ofuga kubanga yali jjukira ali mu magye aga saids eri mu Rhine mu saidi ya Germany gyali eyo nga gyadumira amajege naye kiga nti Nigeria alisinga obunene nnyo yalinga agenda maaso kuba nti afuga obanga lyakulembera era nga ekitundu kyalinga atwala kyalingamu ebitundu bya Britain walimu ebitundu ebyamanyiddwa nga ebya Gaul walimu Spain byonna ebitundu nga ate ejje erisinga obunene nnyo li station wali ku mugogo manyiddwa nga Rhine akati noono yasigala eyo naga nti yajjanga mu Bungereza n'abeerawoko ate nadde bwatyo ng'ana kuba ng'ali promoted ku level emayiddwa nga yaba empera kati ng'ana kuba nti afugireyo keeyo akati ate banne baba bateekawo munnaffe abalinga ba Augusta oba Augustus abalala abasatu abalala both course bali nabo batyo abubi ambagano tulina okuba tutwala ekintu kino mu maaso tujja kukkiriza Constantine yali eri atajje naye mu buno obwasima obwa empera abeerenga ajja naye abeerenga atwala ekitundu bwekyo ekyenjawulo muganda ng'atuuliriza batandika okuba nti waliwo kibayita okusika omuguwa okwenjawulo era mu mbeera bwetyo twalaba omusajja amanyiddwa nga Maxentius ono yali mutabani n'agamba nti nno yawulira ennugu mutabani waani wa Maximian yawulira ennugu egamba nti nno ddala baleeta batya Constantine eno mu kibuga asigaleyo gyali eyo tetumwetaaga era ateekao kibayita okuguguba kwennyininyini n'agaana n'okugaana omusajja yali amulicognizinze gwe bayitanga Galerius Emperor Galerius mbiseera ebyo kubanga jjukira yafuna alicogniza Constantine nga Caesar nga akakiraga nti nno kkiriza obagaana bw'anaabanga ali eyo gyali obudde bunaatuuka ng'onaakaddiye onajja kuba musikira busikizi abeere Emperor ow'ekitundu ku ebyo ebiina ebyalimamirwa okuba byawulwamu mu wakaka obw'Abaroma naye muganda ng'ekyaddirira ono Maxentius kyeyakola omutabani wa Maximian kyeyakola baleeta ekifaananyi oba ekisiiga ekya Constantine bakinyize mu Roma ng'akalombolombo we kaali singa oba onoofuuka baleeta ekifaananyi kyo nakiraga abantu bonna ne bakutegeera ne bakiteeka ne mu seneti ne bakiteekaawo kati ono muganda nga tuliza yawulira ensaalwa omuvubuka ono n'anyiganaga nti omusajja temuleeta eno mu Roma asigale eri gyali mu Rhine oba mu Bungereza gy'aba afugira mu mbeera bwetyo ono yetwogera ku mutabani kati ate waani owa Maximian munnange ekyaddirira Maximian balijjukira bali baalekulira ekintu kino basigala ekintu bakivaamu baleesa abaana bane batwala ekintu mu maaso naye Maximian bamugana n'omugamba nti omutabani waleesa ate obutabanguko obw'enjawulo jangu omukakkanye n'ava ne mu retirement n'akomawo n'ajja ng'awulidde nti omutabani yeekyanze anaasa okuba nti yakuba nti alwanagana mu mbeera zonna ng'awanagana ne omusajja ono amayiddwa nga Constantine tata Constantine amayiddwa nga Constantinius naye bambuulya ebintu bino n'agakkanya n'agamukulu munne n'aga nti owaaye gamba ku mutabani wo aleme kuluma mutabani wange kubanga buli omu alina kye tuyita ki buli omu alina ettwale lwamuwa ate n'omukwano gwe twalinawo nga tuli fembi gye bayita nga Old Family Alliance ereme kuvaawo naye muganda nga atuuliriza ekyaddirira taata yagaana naga ati naye awagira mutabani we era wamugamba nti awagira mutabani we oyo tugamba ani Maximian agamba awagira mutabani we amayiddwa nga
that is Maxentius mukulwanagana nani ne Constantine omutabani owani omusajja amidwanga Constantius oshitegedde ndowooza akati no bano batako kuba basikangana omuguwa sine side otandika tata wagidde omwana era akomye mu Roma mu myaka gwali gwa 38 akomyewo bwakomawo agawo mutabani we mutabani yekyanga agati no tata obona kanvuddemu agaana bwagaana aganti kale nange nkitadde bwoba okoze eki bwoba oganye Maximian addayo eri wa Constantine amugamba nti ne kyogenda okola okimanyi omutabani oli munange ne muganda waganye okukkiriza aganye nti ogende mu Roma kati mbadde nsaba wabadde munange obita bino tagenda mu Roma muleke kati mujjawo ki temulikawo temujjawo nkolagana eyo muganda wange ekyaddirira enavuma zali 11 mwezi gwali gwa November mwaka 38 omusajja omu kwabo bali kulidde abakulu yali Augustus amaidwanga Galerius naito olukungana sinzigu olwakakiiko akamaje konna wali mu kibuga ekimaidwanga ekya Kanantunani munanga tebudinako wenzo ga matindo bakita oli mu Austria babiringa ensonga zo baziterereza ddala zonna lwaki okwemulugunya kugenda mu maaso munanga abaliwo waliwo Diocletian yenyini yaliwo waliwo era juke bamuyita mu retirement najja yali jukira omusajja ono naye yali muzibu nnyo yereka kibaita amateeka gali amakakali waliwo Galerius yaliwo nnyo waliwo Maximian yaliwo nnyo wampozi Maximia kati bano berugano abasajja abali abakulu nga babayiseyo bajje babirenga bagenda kukola ki babirenga bateesa ku nsonga zino nga bagano Constantine omutabani oli Maxentius agambye Constantine amwagala kubanga akola ki nga afuuka emperor naga lwaki temwagala nga twabawa twatema mudde ebituntundu ofuga nga Roma weyina okwanti ebeera munnange abasajja no kibakola Maximian n'agamba Constantine amugamba nti owai nkusaba ekitiibwa ekyoba Augustus tukujeko tukuyite Caesar sasa ati omwana mutabani wange asanyuke Constantine yagaana naga temujja ate kummanyira kutuuka kweyo level n'abigaana temujja kumpisa mu maaso munnange ekyaddirira ate omusajja omulala omukwabo bezita basajja abali abanywanyi abaani aba Galerius gwe bayitanga Licinius munnange n'avaayo bali bamumaze okumwona bamuyise Augustus bamala omulonda namuga ati ye yana kubanga atwala amatwale ag'obugwanjuba kasisimu empya yo teyalastinga kinene kiri awo Constantine aganye okukkiriza demotion omujjade ku Augustus owa emperor kumpi ate omuteke ku level eya Caesar just abeera jeno kufugirako obufugizi bali bantu asoza omusolo waguwa emperor mu mbeera bw'etyo munafu atuliriza so yagaana embeera okuba naye agenda nayo maaso era we kasita yagaana ne bagaana okugamba nti no ne coins eninga kozesa oba seze nga kozesa bazijengako ekifaananyi kye nga tezikyakola mu Roma yonna kitegeeza nti no kati obwaka ko bwa Roma bamaze okuba buli divided emirundi ena bamaze okuba nti bugwa mu mbeera bw'etyo kati Maximianus ali frustrated olwa Constantine okuba nti aganye kibaita demotion ate nga nanyiga n'okunyiga lwaki Licinius naye bamupromote nze kati beyo nakasitabigaana naga ati nekimala keesogga ensiko muganda wange wano Galerius yakola n'ayita abantu babiri bombiriri n'ayita Maximianus n'ayisa ne Constantine bonna baali baana nagano muna muli baana abafu abasajja abakulembere ku Roma muteese mutwetaito zinempya bonna bagana muganda ng'atuliriza era bagaana Maximian n'ayingira ensiko naga ngenze kuyeekera aze kuyeekerani ayekera Constantine amanyi gaali mangi ebyaddala genda kutegeeza gaali mangi nnyo nnyini ddala kubanga yagaa nti nno munnange tojja kubanga okola ki nze nina amagye agamba agasinga munnange amaanyi era ekyaddirira basindikako ne muzeeyi agende munaabire ng'ateesa muzeeyi tagala abaana balwane bano tagala abaana balwane Constantine yawulira nga bagamba nti waliwo kibayita omwana yaga kujja ate alwane yesu yakola n'ava n'eri kapeji yalingako naga tino kakomewo nakoma ku mazzi yayita ku Rhine ku mugga nakoma ku maato bwatuuka awo omuganda ng'ekyatu atuuliza ekyaddirira era ku kitu ekimayiddwanga ekya Lyon Maximian kitegeeza mbu yadduka paka mu Marseille akatawuni ke bagamba akali ku saidi eyo bwadduka tewaliwo kyamaanyi kyaliwo kubanga abatuuze bamuwulira nti noono yadduse omusajja omukulu mufika kuba nti apereza mutabani we aberenga ate ava kukuba nti ayaga kuba nti agoba Constantine ate yenyigidde mu lutalo luno munnange ekyaddirira naga nti no walebolinga nawe wewadde okuba nti oyekera Constantine gwe taata wamu n'omwana wo taata odduse bakwatidde mu mase abagizi muganda tuyiza batu bamukwata olumukwata ne bamuwaayo naga nti oyina emisango miyitirivu nnyo era Constantine kyeyakola kyali kimu kyokka
n'agamba nti nno talina tabbu wabula singa abeera akkiriza ekibonerezo ekyokwetta yennyini ono Maximian talina tabbu n'ekyo. Era mu Julayi wa 310 Maximian ono taata owoli omwana neewamu munango obuguwa nettanga ekibonerezo kye bali maze okuba bamusiimira mu mbeera bw'etyo. Akati newankubadde nga ebyaliwo entegeeragana yafiira ddala. Maxentius yali iga nnyo n'agamba nti nno taata wange afudde, taata wange yesse ng'ekimusizza gwe Constantine ebyaddala sijja naye kussa mukono. Muganda we taata wamaze okuba nti afa kye yakola nange okuba ng'afuna kye bayita coin ez'enjawulo. N'agandika nno yafuga kye bayita obwakabaka omwaddanga obwa Roma. Era mbi yakola ebimu ku ebyo obwa nti afuga obwakabaka buno yagamba nti nno kakole coin ezalinga seze bakozesa mu biseera ebyo, n'assaako ekifaananyi kye emabega ate mu maaso n'assaayo ekifaananyi kya kitaawe omugenzi ng'alaga nti nno kati ni honor of my father. Kino ffe tukirina, tujja kuba nga tukkiriza omusajja kuba nti Constantine ayita ekitange okufa, nange nzikirize nina okuba nti I have to avenge my father's death. Muganda wange atuwuliriza, wuliriza. Constantine yagamba okusookera ddala yali yateekawo n'agamba nti nno yeetayagala taata wono yette, naye abantu bamu ekibonerezo n'agamba n'omunnange mu ekibonerezo kubanga yakuyeekera era badde muyeekera. So family ne banga eyuliseemu bw'etyo mu makkati. Mu mwaka gwa 311 jjukira embeera gye baali bataddewo okusookera ddala. Abasajja bali munaye bali abaalekulira bali bateekawo embeera nga yali mbi nnyo okusookera ddala. Naye nno mu 311 version ekyuka, Constantine yasuuza kye bayita olutambi. So kubanga yagamba yebagamba agamba n'omwana ono nti okusooka yali tayagala kutta wadde n'okusabya omusango kitaawe ono Maximian, naye wagenda okuwulira era amusonyi n'omusonyiwa okusookera ddala bamukwata n'amusonyiwa, naye olwoddako kiga nti nno Maximian n'aplaninga okutemulani Constantine nga yeebasa ekiro. Osegede ne mu kaseera ako kigwa nti nno Fausta ono omukazi gwe baamuwa n'ategera ku lukwe era n'alabulani Constantine. Era wamulabula Constantine kye yakola kyali kimu kyokka, kwe kuddira mu buliri bw'ekiro yategera bagamuttira muli nga yeebase. Constantine kye yakola n'agamba abasajja bano agasajja gano agaali gakola emirimu agabalirawo mu bwakabaka bagalaawa tegagala bakabakabaka nga emirimu gwemu nekugejja kukola mirimu gya kabaka kuba n'amaanyi mayitirivu nnyo. Kati kwolwo yagugamba Constantine gwe yasuza mu kiro mu buliri bwe webaka muliri lwange muno paka ku makya nogamba ate mune walinga okola kikabaka akulagidde mune ogusajja gwe togulaawe ne gwe baka mu buliri bwani bwa Constantine. Kumbe Maximian ba plans okujja okutta Constantine okumutemako omutwe nga yeebase. Kakati n'omuganda wange bwajja ekiro omusajja akutta ekisoo kye batambula bazze mu lukwe kumalawo omusajja mugjewo kino kiggwe. Maximian kigemwanga okutta ekisoo kye n'ajja mu buliri n'afumita omusajja nga afumita Constantine. So bwamala okufumita agakubika bwati nga omusajja bambi gwafumise bisajja byattu kino ekiraawo ekimu kyekiri mu buliri obwani obwa Constantine. Munaye yabakwatibwa Maximian era wakwatibwa naga nti ekibonezo ky'ogwe kwati okkirizibwa kibwera kuba ki muni kyakukkiriza kwetta era n'akikkiriza. Era wamala okikkiriza bw'atyo mpola mpola Constantine n'agamba nti nno mulaba nali namusonyiwa omusajja oyo ne kati ebibonezo byonna by'ebyo bimuwa mwe mwabiwa abali b'enkwe. Kati ne Maximian naye muli wankwe era tebakoma ne ku ekyo naga nti omanya muli wankwe ensi yamukyawa emusalidde omusango sinze musalidde wabona ensi emusalidde omusango. Yagera mu maaso mugala nga atuliriza nankokwa ne basaanya nawo buli kaseera buli kantu konna akaali kalina akakwate akaali kalina kalekono Maximian ne bakajjawo buli akali mu public konna buli kiisa ekintu kyakiko ekifaananyi kye ne bakijjawo kubanga yali omukoba empera ate kati munnange yattiddwa nga yessenye ekibonezo kimukutte. Akati ebyo bamala kuba nti abyogera bamaze okuba basaanyawo buli kimu ekyali kimukwatako okufa kwano Maximian ebyaddala kyakitegeeza nti nno kyolesezza oba kirongoyesezza ekifaananyi kya Constantine mu bantu bonna kubagamba nti nno seyagana okukutta kituufu munnange yasa n'okuba nti afa. Akati nno wano kitegeeza ki
nti nno Constantine yatekyalirayinga ku connection zonna ku emperor ono gyalina Maximian oba zali ataddewo siza ndi atasa okubanga yenyini yettaga connections empya n'okuteekawo kibayita omugendo gwe era ye mu kwogera kwe ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa 7 omwaka 310 kigambibwa nti nno ebyaddala nti Constantine ono yalina connections eyina omusaba bamuyitanga Claudius owokubiri yali emperor gwe bagamba nti ne yavaayo nayambako okuba nti adefending oba akuba abagothi bulungi nnyo ddala era nayambako okuba nti bazaawo bwakabaka buno akati bono oba breaking ebiseera biri ebyokuba nti kati obwakabaka obwabana bwasaanyizibwawo speech Constantine gye yakola mwe yali eragira ddala nti nno yali mweteefuteefu okuba nti afuga obwakabaka n'okuzzawo n'obwakabaka bwamaze omwezi okolawo bumenyese emenyese nti era endowooza yempya yali emu ku yo nti yavaayo n'agikola eri Galerius n'eri Maximian mu biseera biri n'abagamba nti nno Constantine yalina right okuba nti asookuba nti afuga naye ekyaddirira tewaliwo ndagaano gye baakola ng'abasajja yali muwandiike yali abaseruganda Constantine n'agamba nti nno olaba mundiddemu olukwe taata wandiddemu olukwe aligwa mutaba nti wandiye mu lukwe mbeera bwetyo munnange ekyaddirira kyali kimu kyokka Constantine kalina okuba nga yeetereeza ku sayidi emu omusajja omu amugjewo naye mugwamugjewo ate alina omutabani kakati nno bava ku ideology gye baaliko ey'obwakabaka buli obuna kati bafokasinze ku ki kyolekuba ne batambulirako bagamba nti nno obwakabaka buno baali babufuga abajjukira baali basooka okusooka obwa Maximian ne Galerius bayawulanga mu mwaka gwa mirundi ebiri okusookera ddala ng'obwakabaka buno bagamba nno bufugibwa bakatonda bebayita bagiyita twin dynasties obwakabaka obulongo nga kuliko kabaka waabwe oba katonda amayiddwa nga Jupiter saako omanye katonda amayiddwa nga Hercules akati kigambibwa nti nno Constantine yavaayo n'abagamba nti yafuna okwolesebwa nti Apollo awulya Apollo mbw'amaanyi mu kirooto yafuna okwolesebwa Apollo gwe twogerako abeera mutabani nagati no uli amanya begatigano nga Apollo ono bamuyita katonda banafa ali ba Greek sako n'aba Roman n'aba Roma ono Apollo yali mutabani wa Zeus ne Leto mu ba Greek ate obo kyusizza era abeera mutabani wa Jupiter ne Latona mu ba Roma oshegede ndowooza so mwana wa katonda kali Apollo mwana wa katonda Zeus mu ba Greek ate mwana wa katonda ni Jupiter ne Latona mu ba Roma ate ng'era ina muganda wo omulongo gwe bayitanga Artemis oba Diana ono Diana kigamba nti yali katonda wa katonda w'ekitangaala wa music dagala poetry bwatyo n'obulungi sakopoza amazina ag'enjawulo pozi ne prophecy mbwera bweyaganga ogenda n'okulwanagana yakugwantinganga obuwanguzi n'omusaba n'omutwalya ebiweebwayo n'osokola saddaaka n'oweyagala okuba nti omusaba asimayo owangaale ng'ofuga walina okuba nga omutwalya saddaaka n'oziwaayo n'akukkiriza okuba nti owangaala abyalimu okubuuka ente ebiseera ebyo simanyi kumanya naye bawangayo saddaaka muna ebiri katonda baye bano akati ono Constantine kigamba nti yafuna kibayita ekirooto okwolesebwa okw'enjawulo nti era nga muntunula ye nga Apollo tuli kati mu vision nti Constantine yali yeerabamu nga ye Apollo nga ye omusajja agera okuba nti asevinga ebiseera eby'omu maaso eby'obwakabaka buno omayiddwa nga obwa Roma ng'era bamadde obuyinza obufuga ensi yonna era muganda ng'atuliriza kigambibwa nti nno bw'atyo Constantine bw'akola ki bw'akyogera nti era nagana okubisa ennusu ez'okukozesa seera ez'okukozesa ziberenga we ziri era mu kusookerera Constantine ze bakozesa mu Constantine gye yalinga afuga kwalingako ekifaananyi ekisookeddera ekya katonda waabwe amayiddwa nga maazi nagga nti nno giwuyanga planeti naye Abagriiki bakyusakyusa amannya ag'ebituuliro eby'enjawulo oba mala okuba ne bawamba ne bageddiza kati maazi baaliwo erinnya lya maazi eyo planeti emu ku ezo naye nga li katonda waabwe era katonda waabwe ow'olutalo ate nga kiga nti ono yali bawaani wa Venus ekiga nti no bano bombiriri ejuka ndi bazaala omwana ow'obuwala gwe bayitanga Harmonian Harmonia
oyinza okugamba nti Ammonian yali kigati yalinga oyinza okugamba nti yalinga patron kati mwabawuza muyinza okuba muli awo nogamba nti mass kyekimaazi nga mugiyita yes planet ng'eyokuna mu solar system ekifo kyakuna mu solar system naye katonda w'Abagreek baaba muganda ng'atuuliriza akati Constantine seereza yakuba nti akozesa yasitako ekifaananyi kya katonda waabwe maazi ate emabega assaayo Apollo Apollo yamulabikidde bwakikola bwatyo then mwaka gwa 310 n'okweyongerayo yakyusa ekifaananyi kino ekya maazi katonda maazi n'akiriplacinga ne katonda amayiddwa nga Solo Invictus ono katonda naye bamugaa nti nno ebyaddala oyinza omutwaya mu kifaananyi ekya Apollo kubaga nno Solo yali just bamuyita sun god ng'amaanyi genkanira ddala aga katonda w'Abagreek bayitanga Helios oba gwe bayita katonda w'omusana god of the sun kakati muganda ng'atuliza bwali wajja ng'akyusakyusa emitwe gy'ateeka ku koyini ye ekiraga nti amaanyi agayina mu katonda abamwadde amaanyi ag'enjawulo era ebyaddala yafuna kibatta popularity eri abatuuze ab'omu gawuli gyalinga abeera obanga gyalinga asinzira mu biseera emuganda ng'atuuliriza akati nno tugenda mu maaso bino byonna abikola jjukira waliwo munnanga abanyiivu waliwo abatali basanyufu beyattira abantu baabwe waliwo abatali basanyufu nti ajja kufuga obwakabaka bwonna olwedde bamaze okuba ndi beekutulamu bubakale bweyasa okuba ndi bugwa mpolampola olw'entalo eziriwo muganda ng'atuuliza wuliza ekyaddirira mu masekati ga 310 Galerius jjukira alimu akaddiye akuze kyeyakola banga omuwona bako omusajja yalwala n'alwalira ddala okulwala kuli kwennyini okw'enjawulo era nagaa ti nno ebyobufuzi abimudde abivuddemu takyali mu kuyoyogana kawumule afe mirembe era muganda ng'atuliza kigambibwa nti yawandiika ebbaluwa n'efulumya mu lupapula olwayiddwa nga Nicomedia nga 3 April mwaka gwa 311 yavayo nagaa nti nowasagidde wasa n'okubawo okukomya okutta okutigomya n'okusanyawo abantu bonna olw'enzikiriza zaabwe okitegedde end to the persecutions and resumption of religious tolerance oba toleration ereka mune akirese mu kiraamo ng'asaba nti wabeerewo kibayita emirembe kuba tewaliwo mirembe kubanga kigambibwa nti ono omusajja ebyaddala mu bbaluwa gye yawandiika jege nti yafuluma mu kapapula ako ebayindanga Nicomedia yavaayo ebyaddala naga ati nno awandiise ebbaluwa eno abagisomeko akaddiye alwadde ali bubi nnyo ali ku kitanda naye gubaga nti ali ku njegeyeego ezakufa kati alama ekisembayo batereeza mu ddaame agamba bw'ati agamba nti nno kkiriza obagaana agenda okwetunamu bw'ati obadde obumuluma atabutegeera wabula agenda okweraba bw'ati muganda wange bamugjamu kibayita empale mu masekati g'amagulu ge masekati g'amagulu ge omusajja ono ng'amezeewo kibayita ekintu kyali kinene nnyo nga kyetoloovu naga nti kiki kyafunye kino ng'afunye fistula ka ausa ebbwa lyeddene ng'omusulo gumuyita mbuyisi obi muyita mbuyisi musajja wattu naga kino ngenda kukola ntya kyanaso okumulya nga mpola nga nabo atudde bw'ati ewantu awunya n'okuwunya abamulabirira yali kabaka tebakyasobola kuba nti bamulabirira badduka n'okudduka bagalugera kukola tutya kino munnange to make matters worse bagenda omutunya bati mbu ensiriŋŋanyi zite n'envunyu kuba nti muzi muvaamu okuwunya kweyongeranga takyasobola kuba nti musajja wa tubambi ajja mu lwatu oba mu lujjudde omubiri gwe yatasobola kuba nti agejja omanyi okugejja ebirwadde naga nti ate yali anganya okuba yatuulanga wamu eyanka okuba nti musajja wattu obulwadde bweyongerera ddala olubuto ne lugejja ne lukoma eri amasavu nga mangi nnyo nagoba nti avaamu kyegge nti avaamu envunyu afunye ekiwuka mu makkati g'amagulu ekiwundu kinene nnyo nnyini ddala musajja wattu nga tebagana mulabako babika bubisa akagoye munange kyeyakola nagamba ne mumpitire abantu ab'enjawulo nayogera abawandiika wali nawandiika eringa eddaame nagamba nti nno eddaame yawandiise nkimanyi twayawulamu obwakabaka buno emirundi 4 wetuwandikako obwaka mirundi 4 kirugenda kola kiri kimu kyokka nsaba busabi bye twakola nga tuleseewo ebirenga bikola ki bikomekkerezebwa mulekerawo okukyojja n'okutta abantu olw'eddiini enzikiriza yaabwe jjukira nti nno bano ebyaddala baatekawo enkola eri gyenagamba yagenda mu maaso n'ebiranga ekyunya omanyi okukyunya abakulisitaayo
yachumya abayudaaya nga tebakkirizibwa kuba nti munenge boogera baliko kibayitanga edict eyakabi ennyo nnyini ddala eyali nga munnange atuwuliriza tosobola kubanga oli muki osome okukkiriza sema mu Kristo sema okukkiriza muki nga tokkirizibwa ng'olina omuntu yenna eyalingawo ng'olina kukkiriza mu nzikiriza ey'Abaroma kkiriza obagaana wala okukkiriza muki mu nzikiriza ey'Abaroma yokka mwabakkiriza sema oli mu ddiini ndabisema because wali nga tokkirizibwa ng'olukwatako bakutabusi okitegere bino byaleetebwani omusajja ono kati ali ku ndiri agaba nnange eddame yange erisembero lirino nsaba nja kuwummula mirembe singa munaba munkoledde ebintu bino wammanga musajja abyogera bakola eddame lyennyini eryakabi lifulumirwa muki mu katabo kenagamba Nicomedia kafuluma mwezi gwali gwakuna naye bakasoma muganda nga atuuliriza okutoneza ensi yonna abamu basanyuka bala tebasanyuka jjukira omusajja ono yali sitiza mu biseera ebyo Galerius akaddiye gaye tino munnange avaamu n'envunyu jjukira y'omu kwabo abava n'agamba nti noke wata tukubye abasajja abayeekera abayudaaya n'abalala bonna olw'ensonga nno bagaana jjukira nti abayudaaya abamu balina emitwe nga migumu bagale tugenda kukkiriza kusinza katonda w'Abaroma na kumusaddaakira mutujoze ne mujjawo kye bayita yeekalu yaffe kyokka mu yeekalu mwennyini mwagatube nga tusinzizaamu katonda wammwe owaki katonda Jupiter ne babigaana ababigaana bakola ne babookya live abantu ne babatta era munnange kye babateekawo kye bayita eddaame lino kale bawandiika ekiwandiiko ekimanyiddwa nga Sadika muganda wange omusajja n'agamba nti nno bakifulumye nga mbanga nfudde bakifulumye awandiika eddaame twogera kwani Galerius afudde aggwawo agenda asigaza kikuba mukono muganda nga tuwuliriza yagamba nti asaba twakyojja Abakulisitayo Christians nekyayosya Abayudaaya ne tubagamba nti nno bane basinza katonda waffe ne bagaana ne tugamba nno tubatte bagwewo baveewo twagera mu nnaku zaalinga ennaku zombi zaali 23 mwezi gwali gwa February mwaka 3 empera mayiddwa nga Diocletian yava neeta proposal nga gyetirani ono ennyini Galerius oneeta proposal naga nti owayi tukole tutya obusajja tubukole tutya tubusanyewo bonna obuyudaaya buganya okusinza katonda waffe mayiddwa nga Jupiter era nakkiriza ne babusanya nako babusanyawo ne bawera ebimbi bawera byonna kwali kusanyawo church ezo zonna amasinzo gonna n'okwokya buli kiisi ebyawandiikwa byonna bali bagaa nti no biri hole nabyokya nebisanyawo ekyokubiri kyali kyakuwamba property yonna eya church mwalina esinzo zonna balina okuba bawamba buli kamu ekyokusatu kwali kuweera Abakulisitayo bonna nabo bonna nti temukkirizibwa kusinza mu mateeka bwe banaakusanga oba ozizza musango mbw'okuba ettendo bajja kukwata bakuteeke ku musongola nkuyege bakwokye ng'olaba ekirala naga nti nno n'ekirala balina okuba bagibwako ranka zonna ezibagamba nti nno Omukulisitayo simanya kulya Abakulisitayo no mumugjeeko ranka zonna era ekikola bwe kityo naga nti nabo abanaagaana okuba ne bagaana okuwaayo ranka zaabwe ojja kusigala muntu wa bulijjo obadde bishopu akina bamayita abarabbi abakulembeze b'enzikiriza bw'ogaana okuvaako tayita eyo bajja kutta n'ekirala b'officials bonna abaali ab'eddiini n'Abayudaaya ne basala okuba bakwatibwa bakwata otakyuka walina okuba nti ottibwa oba ng'okola nga bakutunda ng'omuddu muganda nga atuliriza ebiseera ebyo kiga nti nno mu mwaka wa 305 enkola eno yaleetebwa Diocletian yakyusibwa omusajja ono amayiddwa nga Galerius eyamusikira era n'agenda mu maaso n'okuba nga ye atta buli kiisi yagenda mu maaso okuba nti akola ki practice ebayita Christianity n'okupracticinga kibayita okusinza katonda omu w'Abaroma ow'Abayudaaya gwe bali baagala muganda ng'atuliriza akati ng'ali ku ndiri agenda kufa awandiika kibayita fulu ebbaluwa ekiraamo kyennyini muganda ng'atuliriza kigamba kitya uliriza n'agamba nti nno ekiweko nkiwandiika eri bammembazi bonna be twetaddewo nga tukola obwaka kwa mirundi 4 ekiwandiiko kino kisazewo bino bye twalagaana eri naddala abo Abakulisitayo naddala Abakulisitayo
yagamba mu nteekateeka ze twateekawo twali twateekawo kulaba nti nno tufuna obugagga, tulaba nti nno buli muntu agaggawala n'obwakakafu bw'Abaroma. Twali twagala nnyo okweta buli kintu kyonna kyete wansi w'emirembe gyaffe, era tuzeewo n'amateeka gali agaafuga ng'edda twegetegewo kye bayita order mu Baroma, n'okulaba nti nno Abakulisitayo bonna, Abakristians benna baleka enzikiriza zaabwe ez'abakitaabwe n'ez'abajjajja baabwe, nga tewali nsonga gye tubawadde, naye nga tubagamba nti nno bere basinza Katonda waffe gwe tusinza. Abakulisitayo bo bennyini olw'ensonga ezitali zimu abamu baatugoberera, ate abalala ne bagaana, era twabatta, twagateeka eribatta ne tubatta. Abatakkiriza nakugoberera amateeka gaffe wamu ne institutions zaffe ez'enjawulo zetwateekangawo. Kino munaffe atuwuliriza bw'atyo omusajja bw'ayongera maaso n'agamba ekira kye twakola twabakyaya bennyini bajjajjaabwe ne bajjajja ba ancestors bonna, ne bugala twabajjako n'eddembe lyabwe byonna ndi bakola wamu n'okweyagala. N'olw'ensonga eyo twakola amateeka agabanyigiriza, ne tubalaga nti nno kyali kikulu nnyo abantu okuba nti basoma bive ebyenjawulo ne babeera abasinza Katonda oyo, kubanga ffe twagenda maaso okuba nti gwe tusinza naye balina okuba ne bamusinza. Ekisembayo olekayo etteeka lyaffe lino lirina okuba ligenda mu maaso, era yagenda mu maaso neekuba mu nkola. Twalekawo okutya okungi ennyo, nga tutya okutulumba, tutya n'okufa. So netuleta okutya n'okufa ne tukuleetera ate munnanga abalabe baffe, twetanga abalabe abaali nga abayeekera. Newankubadde nga abasajja bano balina obumanyirivu, determination, bali bamalirivu, twakiraba nti nno tekijja basasulira n'akamu nakere, kubanga ffe twali twaga ekintu kyomwe kyokka basinze bakatonda baffe, naye ne tubagaana okusinza Katonda waabwe. N'olw'ensonga eyo mu ndaba yange ey'ebintu twayongera ddala enkola yaffe n'enneeyisa yaffe gye tugamba nti baali balina okuba nti bo bennyini babeera accustomed ku mbeera yaffe gye tweyisangamu, nenkwadde ng'ate baali tebagikkiririzaamu. Twabakakanga okuwa ebirabo tebalina kuba nti bawa, twabakakanga okusaddaaka batalina kuba nti basaddaaka. N'ekirala abayita Abakulisitayo ab'enjawulo ne tubagaana okuba nti basinza bonna nga bali wamu, kubanga baali bajja kuba banyirira eddembe lyaffe nga Abaroma. N'agamba naye tulina okugamba n'abalamuzi be bonna kino kyonna bakiteeka mu nkola, era balina okuba nti bakikyusa. N'olw'ensonga eyo olw'ebyo bye bawangayo batusaba babeere nga basooka okuba nti basaba mu Katonda waabwe, basooka okuba nti babeerawo for their safety and for our safety. Era batusabira ne basabira mu n'eggwanga lyaffe, ne besabira bokka na bokka, ne republic yo ne bagisabira, era ne beeyongera okuba nti tebaalumyanga muntu yenna ku sayidi ez'enjawulo. N'olw'ensonga eyo nabeeranga mu maka ge babeeramu mu mirembe ebbanga lyonna. N'olw'ensonga eyo nsaba nti mwe basigaddewo kiro kiraamo kyange, ekibonezo ekyo mwe kibajjeeko kye nabateekako mukibajjeeko, babeere bulindaala munnaye, babeere balye butaala, basooka ne basaba Katonda waabwe akuume obwakabaka, akuume amaka gaabwe, akuume eggwanga lyabwe, era ateeko n'emirembe okwati waliwo okunyigirizibwa ku sayidi zombi, ate babeere sekyuwale mu maka gaabwe. Omusajja bw'ati wabyogera ng'ali ku deathbed muganda ng'atuuliriza. Omusajja gwe twogera kamanyiddwa nga Galerius yali empera, kali gavumenti alwadde awunya n'okuwunya munnange ebyaddala, omu okuba nti ayogera ebintu ebyo muganda wange atuuliriza, eddama eyinza okuba ndifuluma nassa omuka gwe ogw'enkomerero. Basa omuka ogw'enkomerero muganda ng'atuuliriza ki ekyaddirira. Tukyagenda mu maaso, walinga okuwininga oba okuwangula ku sayidi ey'Abayudaaya, walinga okuwininga okuwangula ku sayidi ey'Abakulisitaayo ab'enjawulo, kubanga muganda wange omusajja abaddiddemu ebalo bagamba tulina enjogera negamba nga kabaka yaddya mu butumbo obutini bambala ebinu, kanono yaddiddemu Abayudaaya wamu n'Abakulisitaayo basobola mu basinza Katonda waabwe omu gwe bagamba nga bo bajjoko ne basinza,
baleme kuba nibakakibwa okusinza ate katonda Jupiter ow'Abaroma nga bali babasibako amatu g'embuzi munnange embeera bwetyo. Naye tempo bali bagituwala dda Abaroma bo yo nga lekyadda mabega mugana wange. Akati nawe tuli omusajja ku kitanda kwali amaze okuba nti afa, naye agambe nti nno bamusonyiwe, ate era nabo agambe n'abantu babasonyiwe, agaye baani ba empera abasigaddewo ddala bali mu kuba ndi balwanagana banakkiriza oba nedda. Muganda wange atuuliriza obudde bwasaako busazi. Takeo nate olunaku lunaddako tulabe feti ey'Abayudaaya, feti y'Abakulisitayo yagenda etya nga Galerius amaze okuba nti afa. Katonda yagadde abasajja basigaddewo, tulaba Constantine, tulaba Licinius, tulaba Maximinus basigaddewo nga abaali bali kubuna oba kuba empero obuna obwasooka bano basigaddewo. Kikyo Buganda nga tuliza takeo nate olunaku lunaddako nga bujja omulangira Kalemege gange mube bulungi mweraba.